ebintu ebiri haramu bingi nnyo Allah bye haramisa naye nga tonnatumya kintu kino Allah kya haramisizza kiri haramu sooka otayiza amakuba agakyetoolodde agagenda okukutuusa ku zambi eryo gazibe ziba amakuba gonna agakutuusa ku bwenzi gaggale oza mukwano gwo simayanze musomesa Qur'ani naam mwenna muli balungi ne buli omweyawulanga muli babiri ashaitani kana thalithahuma shaitani eba yakusatu kummwe gutulaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'aziyiza ezambi ly'obwenzi agaba ku makuba agatuusa omuntu ku bwenzi yali agamba omukyala yagamba nti fala taqta'una bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad yagamba nti omukyala yenna bw'abanga ayogera takerebezanga eddoboozi abalina obulwadde bw'obwononefu abalina obulwadde bw'obwenzi mu mitima ne busiikuuka bano abayimbi bammwe bakola ki omuddu agamba nti music talina buzibu bano abakyala abayimba bakola ki amaloboozi gaabwe gafaanana gati ego kawunda bw'alissa bw'alyambusa bw'alissa bw'alya naye nga butwa makubo gonna agatuusa omuntu ku zambi ly'obwenzi enjogera bbiri ng'oyogera nga atalina lulimi ono omusajja ayogera naawe newabanga abadde talina kirowoozo kituusa ku nsonga eyo wallahi alazim shaitaani ajja kuzimbira okwe mutuuse ku ki abagambi mwebikkire Allah tabaraka wa taala aziiza zambi lya bwenzi ekyamanyi kyoba olekawo feesi yo n'ebibatu ma dhahara minha feesi n'ekibatu kyekyamaanyi kale niqaabu ekyagaanye feesi eno n'ekibatu kyera ennyambala abakyala bonna babutabarrijaat beejajaamya Allah yagamba nti wala tabarrajuna tabarrujul jahiliyati al-ula temwejajaamya ng'abakyala mu jahiliya temwambala ng'abakyala mu jahiliya bwe bali bakola ki bwe baali bambala era omuddu agula ka shariya bwe bayita mu shariya n'akakwatamu ati ne weewuunya ennyambala gye yakambadde n'ezijjamu gy'agenda okukajjamu naye nga mukazi mukulu wala yubdiina zinatahunna Allah n'aleeta ennyambala y'omukyala ng'omukyala yenna takkirizibwa kwekolako ng'agenda mu bantu abatamuzira kumuwasa abatamuzira kukola ki kuwasa oba kumuwasa leero obusanga akubye ekisige nga totera mulaga mu banno nti muwalawo abazadde nga n'omuwala kennyini baganda baffe bannyinaffe nga totera mulagayo mu banno nti oyo muganda wo asiiza omumwa guno gwokka tabbo lipusitiiki ani aipenso lipushayina ni biki byonna bwatyo bwafaanana ogenda gwa mu zambi ly'obwenzi wallahi ennyambala ebimanyiddwa Allah bwe yayogera ku nnyambala y'omukyala egenda omumutaasa okugwa mu haramu Allah gwaganye ebibala ebigirimu eby'omukyala okwambala jiribaabu yagamba nti ayyurafna omukyala omusiraamu abeera identical otegerekeke ate fala yu'zain okubeera nga tonyiizibwa tumya amawulire g'abaana abakwata abaana wale beego bakutte nga yambadde kikaaya bonna baba mu bukete bambadde buno simanya maaso tayiti legingi omuntu alina amagezi oyinza okwambala legingi ne bulawuzi n'otambula n'oyita mu bantu oba ofaanana otya gweweeraba oba ofaanana otya abuluganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala idha harrama bwafuula ekintu kyonna kiri haramu aharamisa n'amakubo gonna agakutuusa ku zambi eryo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ennyimba ziri haramu yagaana kye bayita ennyimba fi adillatin kathir n'obujulizi bungi min alhadith wa fi alquran ne mu quran towuliranga ku aya Allah tabaraka wa ta'ala gye yagamba nti wa min annas man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillah aya wetu weri Allah yagamba nti mu bantu
mulimu abantu abagula emboozi nga ya muzannyo liyudilla an sabilillah ng'ebabuza obbajja ku mateeka ga Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhu nabbi gwe yakwatako n'amusabira edduwa gwe kitaawo gy'ataakusabira yagamba nti Allahumma faqihuhu fi ddin wa'allimhu ta'wil. Allah nkusaba omwana ono mukenkule mu ddiini era nkusaba omwana ono mukenkule mu kuvunula Qur'an. Ibn Abbas omukuba abakugu bakakeeza mu kuvunula Qur'an yagamba nti lahu alhadith alla yali ayogerako mu ayo yali ayogera ku music. Ennyimba mmeka z'olina mu ssimu? Tunuulira embaga z'abasiraamu, tokyawayo embaga ya Peter ne ya Budala. Eno baleetayo simanyawo ono omuyaga Bobi Wine, bano nga baleeta Aruna Kitooke, bano baleeta simanya ani awo omukyala bano abayaaye abayaaye ngeno baleeta Jati Sofia Nantongo. Obwongo nga bukulaga yembaga oyo music musiraamu. Ayimba si musiraamu, tiyakola ne hijja, yakwata ne kukaaba, yanywegera n'ennyanto. Obwongo ne bukulaga ati bwe kaseera agenda embakka bw'ati eyo hijja yagimala. Ani agambye? Ani agambye? Allah bwe yayogera ku mubaka we mu surati Yasin, Allah yagamba nti wama allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu. Omubaka wange simuyigirizangako kuyimba era kyali tekimugwanira kuba muyimbi. Bunyoomofu okuba omuyimbi kya wansi. Allah n'ayita mu surati ash-shu'ara yagamba nti ash-shu'ara'i yattabihum al-ghaawuna. Yagamba nti abayimbi bagoberera abantu abawuttu. Omusajja gawi ye musajja gwe twaligambye nti zonto atalina magezi. Allah yagamba nti abo bagoberera abaki? Abayimbi. Allah n'awa n'ensonga mu aya ezaddako wansi genda osomewo, boogera bye batakola. Omuyimbi omusanga ayimba ku bufumbo naye nga muwulu. Omusamba ayimba kuyisa obulungi abazadde naye nga kitaawe yamukolimira dda. Omusanga ayimba kumpisa naye ng'engoye zokka z'ayambadde ng'olugole olusinga okubeera oluwanvu ennyo ku mubiri gwe lukoma mu bisambi waggulu. N'ayimba ku mpisa. Mpisa ki z'oyogerako ng'olinga shayitaani? Mpisa ki? Allah subhanahu wa ta'ala nga mmaliriza, Allah yaharamisa omuddu yenna okulya emmaali y'abamulekwa mu bulyazaamaanya. Allah yagamba nti alladhina yakuluna, abo bonna abali maala al-yatim, abali emmaali y'abamulekwa, Allah yagamba nti balina kye balya illa fi butunihim naar, okuggyako mu mbuto zaabwe bali mu kulya muliro. Bameka abaddu abooleddwa scholarships z'abamulekwa ne bazirya? Omuddu omu alina akasomero bamuwa sikaala ezo, omusajja omu muwarabu ali eri mu bawarabu naga nti munnange baŋŋambye olina essomero naye noonyayo bamulekwa 2 bonna ŋŋenda baweerera okuva ddala ku yunifoomu, bitabo, ngatto, byonna byange ate nga bali mu kisulo. N'aleeta abaana be, n'aleeta abaana ba mwannyina, n'aleeta abaana b'abasenga be mu sikaala z'abamulekwa. Allah yagamba nti omuddu yenna ali emmaali y'abamulekwa zulman, mu bulyazaamaanya, talina kyali okuggyako mu lubuto lwali mu kulya ki. Nabbi n'aleeta ekifaananyi ky'abaddu abafaanana bati bagenda kujja ku yawma al-qiyama nga balina embuto nga zibasinga obunene. Omanyi kye bayita olubuto lw'okusinga obunene? Omanyi kye bayita olubuto olya buli mmere ya Idi n'olyanga eddembe likubuze naye nga guwalidde emmere. Era ng'okakasa mu interval at least in 30 minutes time olubuto olugenda kuba luzzeeyo ku nnomo. Si adaabu. Ne lwebakako wansi abaana bo ne bakubuukirabuukirako baganda bo, haji afa, haji kiki, piraawo wayiri kye yamukoze. Ekyo si kibonerezo. Ne lowooza ku mbeera Allah okuleeta ku kiyama nga kibonerezo naye ng'olubuto lukomye eno mu bisambi wansi maviivi. Nabbi yagamba nti Allah agenda kukuba omuliro ng'omuliro gutugoba okutujja ensi gyetandikira gututwale mu bbaliro. Oyo agenda kudduka atya n'olubuto lwe? Agenda kufaanana atya? Emmaali y'abamulekwa
baji muffe twesigwa nati akasente kano kampera omwana wa gundi asomereyo ekyamaanyi nnyo omugulireyo akasooda n'akakeeke esigadde tabanja. Allah subhanahu wa ta'ala yaharamisa kyebayita okunywa omwenge n'amakubo gonna agakutuusa kunywa omwenge. Agamu ku makubo agatuusizza abaddu ku zambi ly'okunywa omwenge balina emikwano emibi. Nabbi yatugamba nti fanzur man tukhalid, wegendereze nnyaani gw'ofuula mukwano gwo. Mukwano gwo yali akwongeddeko ejjuzu mmeka nga ne muyasabuna temuvangamu naye nga mumaze omukwano gwammwe kuva mu primary mpangadde nnyo ne guuli osumayo mukwano gwange kuva mu primary tuwangadde nasoma naye ku gundi eri ku mujje tuzanye primary school bwe twajjawo mu secondary ne tubeera kusimanyaani secondary ne ku university mbadde naye awo mukwano gwawo gwenyumirizaamu Qur'ani mweyongeddeko kigero ki nga mwenna temumanyi na dua muntu gy'asoma ng'agenda kwebaka. Osanga abaddu nga ba mukwano okumala emyaka aga babadde ba mukwano okumala emyaka 3 naye nga bonna tebamanyi dua gy'osoma ng'ogenda kulinnya ekidduka naye nga batambula babiri era ssente baziryaba nga bonna tebamanyi dua gy'osoma ng'olinnye taxi olinnye train olinnye bus olinnye ennyonyi tebabimanyi. Omukwano guno guliwa abaddu bangi tuzze emize egy'enjawulo olw'emikwano emibi gye tuyina. Allah yaharamisa omwenge kyewunyisa ku nsonga y'omwenge abantu 10 ne bakolimirwa naye mu bantu abo 10 abantu bano bana tubaseeko nnyo ebirowoozo. Allah ng'obudde kwoli banene abanywa simanya Allah yakolimira omuntu agulira omuntu omwenge tanywedde ife yine egenda kutuuka n'ogulira kitaawe kitaawe tabakulete yammeka amanyi naye nze nasiramuka bakuwe oli rujuuju ng'oli ezzambi lye mugabana. Bw'obanga Allah yakolimira omuntu alagirira gye batunda omwenge, Allah yakolimira omuntu alagirira tanywedde. Era abaddu mugenda kweno ku zirizooti zammwe baziyita zirizooti ku biiki naye nga kifiriigi mwe bajja kaminati maidi konywa waliwo pirisinalaga byonna binyogogera wamu awo watamidde dda oli rujuuju. Mu biiki zammwe eyo bwe basiikira zino soseji ez'embizzi bwe bajjamu bwe bati nga bakusiikirayo embwe ya biifu naye nga butto y'omu. Amanyi omusiraamu oli muweeri anti zino twazisadde wano zino zagize zitire ng'olya ng'osoma bisimillah butta afaanana bw'ati. Nabbi yagamba nti man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero tatuulanga ku kijjulo okuli omwenge. Ku biiki waliyo ki tutuulanga ku kijjulo okuli omwenge saawa yonna Allah agenda kuleeta azaabu abonereza abantu b'omwenge ng'otudde okwo n'ekikaaya kyo otudde kameeza bonna abaliko ba Suzani baani ba Florence bakutte zishampagane zinennene neewuunya omuddo yakabira ono omuvubuka eyafa eyali atamidde gwe baakuba tamiiro lye lyanaafa seesanga omusiraamu ng'akaaba amaziga oyo noyo nekiwanga obonyabonya kyaki. Allah yaharamisa kibayita omwenge. Tetutuula wali mwenge era abasiraamu tuyitiriza okulaga nti omusiraamu alaga nti alaga nti asubiddwa okunywa omwenge. Bwabeera bagenze eri mikolo gyabwe egy'embaga bali batwala bita bya walagi era bwatuuka ali mu kwogera bano abogezi b'emikolo aboogerera omugole ono alinga atasobola kwogera kyebakolanga baddira ku kita ky'omwenge nga bayiwa kaawa simanya jajjaani naluzaana simanya biki nga bamuyirako kaawa anyweko. Kati fate abasiraamu okoppereza jahiliya etutte tuli mu musaayi bwaddira cupa kuleeti ya soda eno nga bagisibamu oluyina nga nabo batuukiriza beera wali mu kidaala nga basumulako akacupa bajjajja tubayiriddeko nabo oyina njawulo ki ne Peter
golaba embaga ye erina njawulo kine ya Peter mpozi nga mwenge gwe gwakubuze n'otubuzaabuza ne soda luno oluyina lwaki Allah yatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu abange basiraamu abakkiriza abanga abakkiriza Allah gani udkhulu fi silimi kafa muingire mu busiraamu buno mubugweremu wala tattabi' khutuwati shaitan temugubiranga obukuboku bwa shaitan egenda babuza innahu lakum aduwwun mubin abange music yali haram okusala siddi kuli haram okusala siddi haramun music gweno jova mu musidi zo nogena mu swala Allahu akbar Allahu akbar Allah sami Allah kati n'obaano ku bugonvu bw'olaze Allah n'oddayo n'omugaa ate kati nsobola okujoga traka number 4 n'okuba omuziki thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma ate thumma zdadu al-kufra bamaliza beeyongedde kafuwalira Allah bwebamukkiriza bye bajeega bwakola omulimu omulungi bwakola ezambi bwakola omulimu bwakola ezambi thumma zdadu al-kufra akhir al-mataf zdadu al-kufra yeyongera kujemera Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala yaharamisa omukyala yenna okuyunga enviiri ku nviiri ze ezitali nviiri zo Allah yaharamisa omukyala yenna okuyunga ebiviiri zino ze basala ku bayimbi ne baleetera eno bannayuganda n'amaalo ge tulina amangi osanga omusiraamu atalinamu nsonyi ng'akaana kasibye enviiri kaana kapittu akasiye buno obuviiri babuyitaani African Queen waliwo obulala mubumanyi temubumanyi buviiri bwammwe naye ng'asiye akaana feesi yonna bagisise bati balina bagenda okubambulako eddiba omutwe gukaluma naye ng'afiirawo akaana kano kanyume omwana gw'obonyaabonya waaki ku zambi kw'omubonyaabonyereza n'amutambuza mu bantu nga naye nga feesi yonna omulaba wano nga enviiri baazisise zambi okutunda obuviiri obwe bayungako zambi kuba eri kutuusa ku liri Allah aliziyiza ku kyalo gw'oli kani mugende wajja tiguuli oli ajeti masituula obuviiri obwo abuyina alayika yaleese n'obulala ye nno wakikaya tabusiba era akanya kwoza biri haramu ebyo ffe eddiini yaffe tebikkiriza obadde oyagala kaliwa abuuzayo embuuza bbiri ajati gwasiye kaliwa munaye nze nebyo mbisiba ayi naawe ondaba ndi ajati nkuwe kaliwa oba nno babulimisizza ebbeeyi waleese bwaki ng'omanyi tebabukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wala ta'awanu ala al-ithmi wal-'udwan wa ta'awanu ala al-birri wat-taqwa abanga muyambagane mu kuntya ng'omukwano gumuyina wakati wammwe kwezuukusa ku qiyamul layl kati Mariyamu tozuukuse weebase tuzuukike ekiro wayi Sumaya kati kikyozu alhamdulillah nazuukuse onyumyemu erisalaha obugayi nti salaha leero wasaddeyo mmeka Allah yakusobozesa wayi nasaddeyo ttaano ate ggwe alhamdulillah nakomye ku 9 tunaera emboozi zetunyumya wakati waffe asene yatukubye mmeka wallahi omusajja eyo kooki simanyi naye tujja kufuna omulala insha Allah nateekako ne insha Allah omuzannyo ogwo okufaanana bwe gutyo walladhina hum ani llagwi mu'ridun Allah yaleeta ku bitendo by'abakkiriza tababeera wali mubaddubaza bali mu muzannyo tamala biseera mu muzannyo yasabwe okulemya oli mu kulaba mupiira Al-Fatiha gy'osoma nfu oli mu kulaba kazannyo simanya biki bino bye mulaba bala abakyala busokusi bwe balaba tomanyi bwe banaabanga obudde muhayir n'omala obudde mbw'olaba kazannyo ebyo oba obulemula otya bano abavubuka omusanga akaabira maniyu tanneekaabirako mugaye nti omuvubuka banaabacajja n'aba
osiiba weerootolera okwerootolerera banaaba batya ng'atalamagaati ne Arsenal ne Man U eringa gye bamukookera mu mutwe abalala basanga bakaabira ebibiina byabwe FDC baatubba wallahi Kano baamusibye FDC go forward NRM byonna twala tugende ng'omusimu kye kimukaabya amaziga n'otakaaba maziga baana b'abandi b'oyenzeeko onaamira otya mu maaso ga Allah akubuuze lwaki wayambula gundi abuuza omuvubuka nti lwaki wayenda ku mwana wa gundi lwaki wayambula ono nga bw'abuuza omukyala lwaki weeyambulira gundi lwaki weeyambulira gundi lwaki weeyambulira gundi Allah tugenda muddamu ki abange tulowooze nnyo ekigambo ky'ensembyayo nakyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatugamba nti ma minkum illa sayuqallimuhu rabbu tewaliwo omu ku mmwe okujjako ng'olina okumiya mu maaso ga Allah olina okwogera ne Allah olina okwogera ne Allah Usama Allah akubuuza omugambe ki nga bino byennyini byogenda okuddamu Allah yagenda okukusobozesa obikola ki tolina kipe kyogera mu mugamba obwongo bwabumanyi obukoma ne obutandikira ogenda mu mugamba ki lwaki tosaala lwaki toyagala kusoma Quran bano abaana abamu be baleese mu tahfiz naye ng'alaba kitaawe amututte ku kibonerezo oyamba mwoyo gwo tuula osome abaddu tugende mu ddarasa tusome irrespective of your age totunira myaka gy'olina wabula tunuulira eki kyogenda nakyo mu maaso ga Allah abange twewunyisa Allah Allah alina abadde yagamba nti yastakhfuuna min annaas wala yastakhfuuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituuna ma la yardaahu min alqawl bwegamba aya Allah yagamba nti abaddu tumwewunyisa abaddu bangi tukwatibwa abantu ensonyi nentakwatibwa Allah ki n'otakwatibwa Allah nsonyi kweyambulira muvubuka omuvubuka n'atakaatibwa Allah nsonyi abala betwambudde abange tukaabe ofunangayo akadde ekiro n'olowooza ku bizibu byo ofunangayo akadde n'osiriikira mu kayumbako oba wonna woosula oba mu luumuyo n'olowooza ku byosobezza Allah Allah yagamba nti i'lamu abange mukimanye anna Allaha shadiidul iqaab mazima ddala Allah muyitirivu wa bibonerezo ate wa anna Allaha ghafuurur rahiim era Allah muyitirivu wa kusonyiwa na kusaasira wa aniibu ila rabbikum wa aslimu lahu yagamba nti mwanguwe mudde eri Allah mumwenenyereze kale byonna obisobezza sheitaani yakuwangula omuvubuka bw'ati ne mukola bwe muti omuwala bw'ati ne mukola bwe muti abange yitiriza nnyo kulimirwa istighfar mugambe nti Allah nsonyiwa omuvubuka bwampangula nsonyiwa Allah Allah yalaba abaddu abaatusooka bali abalongoofu as-sabiquuna al-awwaluuna min al-muhaajiriina wal-ansaar wallahi tara a'yunahum tafiidu min ad-dam' yalabanga amaaso gaabwe nga gakulukusa amaziga qul ya ibaadiya alladhiina asrafu ala anfusihim Allah agenda okussa aya emabega waayo basahaba bajjukiranga bye baakola mu jahiliya amazambi ge baakolanga mu jahiliya amazambi ge baakolanga baazannyanga nga baddu mu jahiliya baazannyanga zaala bakwona ebikwangala bya zaala bino abaddu bye balimu kati abasiba emisinde gy'embwa osanga omusiramu ng'asiba emisinde gy'embwa banaatera okuleetayo egy'embizi olaba basiba gyambwa omusiramu n'osiba embwa omusiraamu basiba okulwana kw'enkoko enkoko empanga ne zirwana naye nga baziwannoojaga ne zitabuka obwongo ne zeekuba mpaka emu etaginnewaayo naye ngaomusiraamu awagire ne bwekubana eyo yange eyo yange obwongo obwo n'abudde bw'omazaawo n'okkaayana kw'okaaye ne sente z'otaddemu onaasobola oku sente zo zino ziri maaso ga Allah ng'akubuuzizza gye waziteeka sente gy'ozitadde tudda mu maaso ga Allah basahaba bajjukiranga bye baakoze mu jahiliya abaddu baazannyanga zaala mu jahiliya ba Abu Jahal n'abalala ababafaanana
ng'ayinza okuzannya zzaala naye ng'asimbyewo mukazi we, ng'asimbawo muwala we, naga nti bw'onkuba muwala wange ogenda mumutwala. Abaddu baakola ebintu mu jahiliya ebinene, naye wallahi tebeerabiranga ebyasobya Allah. Oluvannyuma lw'okusiramuka kwabwe, wamadhalika okusiramuka kwabwe kwabatukuza. Bwe baasiramuka Allah nga biri mu jahiliya byonna takyabavunaana nga bali bato. Bwe kiba kitabo nga kipya tekiriiko yadda, naye wallahi tebeerabiranga ebyasobezza Allah. Laba Allah wassa aya nga abagumya, abange temweraliikirira. La taqnatu min rahmati, temutukawona kusaasira kwange. La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah asonyiwa amazambi gonna. Serero wali ozzeekaawo n'olowooza ku byosobezza Allah n'okaaba ku maziga, kalla bakuntwalira wali nga sisaala nga ntaasizza Allah. Bangi muffe twakatandika okusaala. Omuddu omu yambuuza nti Abdulaziz, omuntu asobola okusaala esswala 5 olunaku n'azimalako? Esswala 5? Ne mugamba nti waye otera kusaala mmeka? Nagamba nti wallahi Allah bw'aba nsaasidde nnyo 2. Ayina olulala otwasaala naye nagamba nti ojjukira esswala gye nasala nawe luli? Lwakuba nti twasangibwa nga tutambulidde wamu, lwali tuva Masaka eyo kyotera nga talina kyakkola, nayingira mu sswala naye nga newuzo talina. Kati abadde bafaanana we bati Allah bw'akuwanga ojja olongoosa, you take a reflect ku byosobezza Allah, oyise kulimira omugambe nti Allah nsonyiwa. Bal al-insanu ala nafsihi basira, buli omu weemanyi, sikumanyi tommanyi. Allah byambikkiridde bingi nawe byakubikkiridde bingi mu bigambo ne mu bikolwa. Atumanyi Allah, wallahi Allah yasinga otumanya. Era gwoba otunuza mu nsonga zo omugambe nti ya Rabbi Allahumma ashhad laqad raja'tu ilayka, Allah mpera nkomyewo mu maaso go. Allahumma ashhad, Allahumma ya Rabbi omulezi wange Allah julira, tubitu ilayka, nenenyeza gy'oli. Allah nkusaba nkwatiraako nneme kudda ku bwonoonefu buli, ntaasa amakubo gonna agansula ku bintu byonna bye wagamba nti biri haramu. Wallahi azim, Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim alwadud, yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah yagala abaddu abeenenya. Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuyambako atutaase binne bye tumusobezza. Fenna tumusobya, teri yatasobya Allah. Musobya omusobya, seeka asobya, mufti asobya, qadi asobya, bonna basobya. Naye ffenna omusobya omulungi atusinga obulungi, omusobya omulungi muffe ye muddu yenna ategeera nti asobezza Allah n'akola ki? Neenenya. Bwe tuneenenya abange Allah agenda tubunduggulako ebyengera bye bingi. Kaida gye tutambuliddeko ba gye tulabye olwaleero, Allah subhanahu wa ta'ala amanyi batugamba nti idha harrama Allahu shay'an, Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba haramisiza ekintu kyonna, harrama kulla ashya'i musilat ilayha. Allah aharamisa n'ekintu kyonna, oba amakubo gonna, oba embeera yonna, oba obusobozi bwonna, oba byonna, embeera yonna ekutuusa ku haramu oyo gwakoze eki? Gwabeera aharamisizza. Nawe kityo ekintu kyonna ky'obeera owulidde nti kiri haramu, bingi nnyo bye tutakoonyeeko by'oba owulidde nti biri haramu, beera nga obyesamba, oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atuddiramu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.